Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale amakya malungi tukulamusako yonna gy'osinzira okuba ng'otulabira ali mu ggwanga Uganda ate nawe ali mitala w'amayanja. Mukama tukwebaza olw'amakya g'olwaleero, wiikendi tuginyika mu ndagaano y'omusaayi gwo, Mwoyo Mutukuvu okutukulembera okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Obulamu bw'ekkomera abadde mpita katambi kano ne kanzijukiza ebintu bingi nnyo afande byayogeddeko. Fact kano akatambi kalina amakulu mangi galina okubikkulirwa. Obulamu bw'ekkomera obw'omubiri bukulaga obulamu bw'ekkomera obw'omwoyo. Niyinza okuba nga lutuukangako mu kkomera fizikale, naye ekkomera ly'omubiri n'ery'omwoyo enjawulo ntono. Wano bakuba bakusibye fizikale, naye mu byonna ekisookera ddala okubanga you don't have a right oba tolina ddembe lyo. Njagala osooka owuliriza akatambi kano ak'omusirikale ono wa kkomera abadde alina ekyokulabirako kyaweerako. Onoomala okukawuliriza nze nzije nkutereka emboozi y'ekkomera nkunnyonnyole n'ekkomera ery'omwoyo engeri gye lifaananamu, kuba nakolayokko mu g'omwoyo nsobola okuba nga nkusiigira ekifaananyi. Kankomewo. Leka nkunyumizeyo kati ni mu dakiika 3 obulamu bw'ekkomera. Omuntu bw'ajja mu kkomera, bino wammanga bibaawo. Bino wammanga bikola bitya? Ekisooka, ebitiibwa bye bikoma ku geeti. Nze nasumbako omusumba eyansumba mu kkomera. Nga buli lwansisinkanira alina okunfukaamirira, kyokka ate nga amafuta agali ku ye mangi okusinga agange. Naye kati eri nga tegakola. Yesu yeebazibwe. Musajja gy'ali kati ali mu bende eyo, naye ankubira esimu kati ampita musumba wange, naye kati kunze naye ani alina okuyita munne musumba. Yesu yeebazibwe. Njagala kulaga obulamu bw'ekkomera. Omusajja ono gwe ngenda okwesanga ke stade yajja mu kkomera, ekyasooka bwe bamugamba nti towa kila kitu, oba saawa giteeke wali, nti jjamu buli kimu, oba panti teeka wali, buli kimu, oba vesti teeka wali. Tulina okupepeta, tolina watya bw'oyingiza bomu ng'eri emu. Oyina okutama bulungi n'oyawula. Emirimu egyaffe ne tugikola. Kale gwe seka. Nkunyumiza obulamu bw'ekkomera. Olwaleero Mukama alina bagenda otolosa okuva mu kkomera ery'omwoyo. Omusajja yakkiriza okujja mu vesti n'ebisigadde panti yagiremera. N'abagamba okujjako mutabani wange situwati yekanga yazze sijijjamu nyabula. Osi yankubira simu n'angamba kujjapa. Ono omumanyi otya nti musumba wange, y'omu ku basumba bange. N'angamba yingia hapo, fanya kwa hiyo. Ne tuyingira eyo, nadda panti njikutte mu ngalo. Yesu yeebazibwe ng'amaze okwambala yero. Olunyiri luno lugambye nze Mukama Katonda wo eyakujja mu nsi ey'obusibe. Ey'oluzungu egamba I'm the Lord your God who brought you from the land of slavery, ensi y'obuddu n'obusibe. Bangi abalokole mwerabidde ensi Mukama gye yabajja, mwerabidde temukyamanyi na mugaso gwa kumwebaza. Essaawa ey'okumusinza tikitooko bw'ekole nnyo gundi ggwe. Kakati asoose kugamba nti mu kkomera ebitiibwa teri. Kasita bakukwasa prison we bati, gumanya ebitiibwa byo byonna tokyalina. Tosobola tuuka eno ogamba nze temumanyi nze mbadde RDC. Ebyo tebikola. Eri muli omuntu ogwo mwina temulina rights. Uniform mwambala egyo. Okuba ennaku zino baabyawulamu nti abali ku abakalabba bambala zaabwe,
abali ku life imprisonment I think nabo naye obanga oli ku remand yellow mwina muba mu yellow tobaamu nakamunda ojjamu buli kimu. Omuserikale akunyumiza nti pasita yali atidde nze kakwera nange ogwa byembi bisekerwa artist bagamba simanyi genda wali mu kaluumu simanyi simanyi ojjemu awo mubeera awo mubanga baana basomero mubanga baana bato ba myaka 2 awo mulujjudde kiba kiwaadi mumukyusiza engoye ng'ojja mu zonna toleka munogeza oleka mwanda paati n'akoomundako nako kajjamu obeera butte obeererawo dini ne bakuwa yerowo n'oyambala ekirange mu kusooka kyampa taabinga jjamu engoye zonna naye nenzikiriza nti this is a situation which I have to go through. Ojjamu buli kamu toyimirira na musirikale tomuyimirirako olina okusala size bakiyita kusala size olina okusala size kyakugambye nti ono yali musumba we naye we yatuuka eri kale olw'omusirikale yali mukama we oba tolina eddembe oba natono liti naye erisinga lyonna liba likuggiddwako. Okitegedde ebitiibwa byo bikoma wali n'agamba yali pasita wange nga yambuulira enjiri ate nze yatandika omubuulira enjiri. Obulamu bw'ekkomera buzibu nnyo paka bwe baamuyita nga pasita aganye okuggyamu engoye n'aziggyamu nakkiriza. Kakati obwo obulamu bukulaga obulamu obw'omwoyo. Abantu bangi tubalaba wano naye nga spiritually they don't have a right nga basibe the spiritual liberty yabaggyibwako. Eddembe lyeryo eri let me tell you, when you don't have a spiritual liberty kitegeeza na wano mu buliwo togenda kuba na ddembe. Bw'oba nga tolina ddembe mu nsi ya mwoyo na wano mu buliwo ligenda kukuggwako. Gwe bajja owaayiriza buli kimu kijja kuba kituuka kugwe. Bantu bangi wano bagagga ku nsi wano balina ssente beevuga balina amamotoka naye mu nsi ey'omwoyo sitaani abafukamiza. Emisana mubalaba kuvuga walaba bava mu Range Rovers BMW naye ekiro sitaani abakozesa ebintu ebyotasobola na kukola gwe nga gwe tosobola bikola naye nga talina kyakukola alina obikola ku mpaka ayagala tayagala. Olaba obulamu obw'ekkomera obw'omwoyo nga bakugamba olina okwebaka n'abakazi 10 olina okulya kino olina okumala obulamu bwo bwonna nga teweebaka. That is it. Bakututteko eddembe lyo. Wano ojja mulaba ng'ali ki ali bulungi nga onoogenda mu kkomera wesanga omusibe alukinga fine naye nga talina ddembe lye liri limited ate n'ery'omukomera kalekaleko ery'oku nsi. Naye spiritual obeera mukomera oba tolina any freedom. Kati abamu mulowooza nti okuba n'eddembe ly'omwoyo oba n'ebintu nga weevuga mbwerero eddembe. Nedda. People have money. People don't sleep. Bantu balina ssente naye nga ssente zibafuukidde ekizibu era nga gamba singa zino ssente nsobola ozeggyako n'enzirayo mu bulamu bwange nga nsobola okwesalirawo nga nsobola okulya kye njagala nga nsobola okutambula we njagala bazitwale naye nga it is impossible. Abamu ne batuuka n'okugenda wa sitaani mbu ate sitaani abawa eddembe ate nga ye yalitwala mu masabo mu bannabbi b'obulimba. So spiritual prison eri mu riyo okitegedde
erimu authorized than lino ekkomera erya buliwo lyolaba. So abantu bali mu buwambe. Akuwadde example, it was the best example, in fact. Best example. Naye nga olaba nti mu kkomera eryo ery'omubiri osobola ovaayo okuyita mu process n'ovaayo, kyekimu ne mu nsi ey'omwoyo osobola okuvaayo ng'okozeseza process eyeetaagisa. Naye kikyasi point ebaddewo eti nti bantu bangi tubadde mu buwambe, tubadde mu busibe, sitaani ng'atuwambye, sitaani ng'atusibye, tetukyalina ddembe. Mukama n'atusumulula, naye waatusumuludde tumwerabidde. Buganda nga ndaba weerabidde Katonda gy'akujja. Bangi tetukyajjukirako wadde, batono abatuula wansi ne bajjukira naye mu butuufu omusajja ono yanzigya wala nga sirina na kyakulya, naye kati ne wakugamba siiba tosobola siiba, naye nga luli wali ogisiba ku mpaka, ate n'otafa ate n'otalwala. Saawa zino wadde lunaku lumu toyagala dusiiba, olaba ogenda kufa, olaba ogenda kulwala. Twerabidde gy'atujje. Okuva 10 osoma Exodus chapter number 20 verse 2, kankuwenyirire zino. Twerabidde gy'atujje amazima w'Oluganda. Omusajja yatusanga tetukyalina ddembe, nga sitaani yatukunyaakunya, sitaani nga yatufuula ebintuntu ebitalina kigasa wadde nga bakutunako naye naye oyo alivaamu kaki. Naye ate ovuddemu omuntu eyeegombesa, kati ate Katonda we tumwerabiri. Awo sitaani waatukubira nti mu kaseera ke tulina okuba nga tugulumiza Katonda, ate tuli mu byaffe. Omusirikale akoze point n'agamba, mu kaseera kolina okuba ng'osinzizaamu Katonda, kolina okuba nga weebalizaamu Katonda, kolina okuba ng'ogulumizaamu Katonda, ate awo TikTok wenyumira, social media wenyumira, olugambo we lunyumira, trips we zijjira, ne weerabira gye yakujja. Yakusanga n'ebya trips tobimanyi, yakusanga nga tomanyi nti oba olikwatako ne smartphone, agikuwadde, kati ate olemereddwa omugulumiza. Okuva 2 olunyiriri olwokubiri agamba bw'ati, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Era ojja kusoma ekyamateeka ekyokubiri 5:6 akugamba kyekimu, osoma Abaleevi 2:6-13 akugamba kyekimu, nti nze Mukama Katonda wo eyakuggya e Misiri, eyakuggya mu nnyumba oba mu ttaka ery'obuddu. Muganda wange kankubuulire, bw'otunuulira Yesu gy'akugye wali mu buddu, naye tumwerabidde. Wali twali tumuwa obudde, twali tumwagala, twali twewaayo, naye we yamala otununula n'atujja mu buddu, n'atujja mu kkomera nga tetukyalina mirembe, nga sitaani yatutegeerera, nga yatuggyako buli kusalawo kwaffe, nga buli kamu akako yakafuga. Yesu n'akugjayo n'atoola omutango, kati oli wa ddembe, olya butaala nga ki? Nga nsingo ya nkoko. Lw'okooliryako ko nsingo enkoko tebagisiba mu muguwa, obulago bw'enkoko tebabusiba mu muguwa, so olya butaala. Yakugjayo, naye kati omwerabidde. Kati saawa zino olina kalenda yo gy'ogoberera, you no longer listen to him. Tokyamuwuliriza, tokyamuwa budde, okola bibyo. Naye jjukira obusibe mwe yakusanga ow'Oluganda, we yakujja ekkomera. Kkomera ligwe, omuntu ali mu kkomera bale mubasabire, ekkomera ery'omubiri likuyigiriza ery'omwoyo. Nga ak'okulya nako kakuwa manta, olya ky'otayagala ate nga ky'olina okulya, weebaka saa z'otalina kwebaka ate nga z'olina okwebaka, ozuukuka saa z'otalina kuzuuka ate nga z'olina okuzuukuka.
ddembe lyo lyonna baba baali kujjako. Ffe twebakanga ssaawa 10 evening, ssaawa 10 olina muba muyingidde, muba muli ku foreign kubabala. Buba mwali mu TV, abalaba ne balaba, abalina obudde era balaba byabwe ebyo ebitagasa. Kati gwoba omanyi Katonda nga weewunzika. Ssaawa y'okwebaka n'etuuka n'owulira emiranga, n'okwebaka obwebase lutalo. Ssaawa y'okulya n'etuuka n'owulira ng'ozirika, kubanga n'ekyokulya kyennyini ky'olya amazima toteekeddwa kirya. Kyekimu ne mu nsi ey'omwoyo. Ow'okusula wazibu, n'ezisasula ndiroodi zaabula. Ky'olya saa zino si kyoteekeddwa okulya, olya kubeerawo. Naye nga mazima naawe ebyolya tobyagala. Bye twalimu ebyo. Okukuba obukubi essimu okukubira abeewammwe, muganda wange, oyinza n'otwala ennaku 2. Era abali ebweru baba nga bo tebakujjukidde Buganda ng'obeerayo. Obeerayo. N'olaba abamu nga kubanga mukomerawo oba olina ssente olya ky'oyagala. Oli n'agula ebyennyanja, oli n'agula ennyama, muceere balya. Naye ne woolya ekyennyanja, ne woolya ennyama, osigala oli musibe. Tewaba njawulo. Kati kyekimu nti ne woba nga weevuga, ne woba nga osulako bulungi, tekijjawo nti you are a slave. Sitaani aba yakuteeka mu kkomera ali. Abamu sitaani watulimbye, oba nga ogulako kanyama, osirako mu kayumba akalala, n'olowooza mbu that's the life you must be. That's not the life you must be. Aba yatusibiraawo. Sitaani asobola okukusibiraawo n'akuwunzirizaawo, n'olaba nti at least this is a better somehow. Mukama yeebazibwe. Ekkomera ery'omwoyo. Mukama atuyambe tuveemu. Mukama atuyambe tuveemu. Waliwo ekyandiikibwa kye njagala okusembyayo okuwa wano, kikusigalemu olwaleero. Ekyandiikibwa ekyo kiri mu kyamateeka ekyokubiri, essuula ey'omunaana. Tandikirewo. Agamba, be careful to follow every command I am giving you today, so that you may live and increase and may enter and possess the land the Lord promised on oath to your ancestors. Remember how the Lord your God led you all the way into the wilderness those 40 years to humble and test you in order to know what was in your heart. Oluusi nawe by'oyitamu Katonda alikugezesa alabe whether or not you would keep his commands. He humbled you, causing you to anger, and then feeding you with man, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Your clothes did not wear out, and your feet did not soil during those 40 years. Know this in your heart, that as man disciplines his son, so the Lord your God disciplines you. Yekitegedde? Nga omuzadde w'obonereza omwana atawulira mujeemu, Katonda naffe atubonereza. Kati olwo emigo gy'oyitamu nga Mukama akubonereza. Bujeemu, mputtu, byonna nga omanyi abaana emize gye bakola. Okitegedde? Embeera gy'oyitamu ayinza okuba alikugezesa. Eddungu ly'oyitamu ayinza okuba alikugezesa. Okitegedde? Kamaleyo. Observe the commands of the Lord your God, walking in obedience to him and reveling him. For the Lord your God is bringing you into a good land, a land with brooks, streams, and deep springs, gushing out in the valley and hills.
a land with wheat and barley, vine and fig trees, pomegranates, olives, oil and honey, a land where bread not be scarce, and you will lack nothing, a land where the logs are iron, and you can dig copper out of the hills. When you have eaten, when you have eaten and are satisfied, praise the Lord your God for the good land he has given you. Be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe the commands, his laws, and his decrees that I am giving you this day. Otherwise, when you eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down, and when your herds and flocks grow larger, and your silver and gold increases, and all you have is multiplied, then your heart will become proud, and you will forget the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. He led you through the vast and dreadful wilderness, that thirsty and waterless land, with his venomous snakes and scorpions. He brought you water out of the hard logs. He gave you man to eat in the wilderness, something your ancestors had never known. Ojja kusoma chapter eyo gimalayo ekoma ku lunyiriri 19. Egambye weegendereze, w'onoolya n'okkuta, ozimbye ennyumba ennungi, owasiza omukyala omulungi, ozadde ebyana ebirungi, ofunye omulimu omulungi, ne weerabira Katonda gy'akuggye. Ffenna abasinga tuli bwe tutyo. Ffenna abasinga tuli bwe tutyo. Tumwerabidde, weerabidde ekkomera mwe yakuggya nga tokyayina na sse, we yakusanga ng'owanise obivuddeko oti. Kati otula mu nnyumba yo n'ogamba ombu, n'olaba ng'okoze nnyo. Otula mu mmotoka yo n'omukono n'oteeka ku luggi, n'olaba ng'omazeeyo nnyo. Otunulira abaana bo bizinesi zo n'olaba ng'omazeeyo nnyo. Naye weerabidde gye yakuggya. Naye akuwonize, toweerabiranga gye yakuggya. Don't forget where the Lord brought you from. Toweerabiranga Mukama gye yakuggya. Bwe kabanga kaseera ke, ebirala byonna bireke. Abo bonna abakusigula, we wali ng'okyali mu busibe, ani gwe walabako? Ye wali obamanyi? Abo bonna abakusigula, singa oddayo kweri embeera enkadde, bameka basobola okusemberera? Bameka basobola okusigala nga bakyajja gy'oli? Bameka basobola okuyita amannya ago ge bakuyita ssaawa zino? Babikuyita lwakuba olina, lwakuba obawa omugaati, lwakuba obakolera bye baagala. Naye embeera ejje, Katonda yekka y'asinga okwagala. Ye yajja n'akuggyayo mu buli obusibe bwe walimu, n'akuggyayo nga buli omu akwenyinyala, buli omu yakuleka, buli omu akulaba nga failure, akulaba ng'omuntu atakyayina kyagasa, n'akuggyayo n'akuteekawo. Kakati omwerabidde, obuuka na bano b'osanze abawuzi b'obunyama abalina bye bakwagalako. Agwo omulimu gugweko, olaba oba onoobalaba. Oba onooddamu n'okubira omuntu essimu n'agikwata. Saa zino bakuyita maama, muzeeyi, taata, anko, kojja, kubanga olina ky'obawa, biggwe olaba banaabikuyitayo. Abaana b'essaawa zino babaagala, babasitula, buli omu ayagala abeere nabo, kubanga akimanyi buli anaagenda n'omwana we ogenda sindika ssente, ogenda sindika omugaati, bagenda liira ku baana, oyavuwale, ojja kulaba oba waliwo wadde n'omwana asigala ng'ayagala omwana we. Bajja bisenza, kitammwe yali wano ng'alina ssente, maama mmwe yali wano ng'alina ssente, nga yeeraga,
yewuddeyo ewamunamwe kamulabe. Kaakati abantu tubaagalira tubeetaaga, naye you must first do what the Lord wants. Katonda first. Katonda tomanya nti ne mwabo abo b'osuutasuuta abakusirwazizza abo mwe muli abalikola ennyo oddeyo mu buddu, oddeyo e Misiri nga mwe muli emisota egyagala okkuluma oddeyo. Ekitegedde ne kati oluusi ebasawa yakusaba ne bakusirwaza muli ku WhatsApp group mugenda out anti kati sente zikuyitaba, oziyita ne zikola ki? Ne ziyitaba. Weerabidde gye yakujja. Okuddayo tekyetaaga ddakiika, sobola osobolera ddala. Walinga n'ekyokulya osaba busabi ne bakulaba bagamba era kazze. Naye saa zino osobola okulya buli kyoyagala naye wagamba sibayo olunaku lumu n'owulira nga tokisobolerako ddala. Naga bannaaye galawo kedduuka eryo ennaku 2. Olabira ddala ng'ogenda kukola loosi sente mbuzoyo ng'olaba nti mwezi ennaku 2 sente z'olina okukolamu zigenda kukugaggawaza emyaka 1,000. Naye wali nga tolina nakyakulya. Wali nga ku bizinesi n'otuulawo omwezi nga teri wadde kasitoma ogwo ajja nga gw'obiiriira. Naye akutesitinga. Osobola okuggalawo zino ennaku 2 ziri omwagala n'omuwayo ennaku 2. Kye yakola abaana ba Isirayiri ennaku 4 alabe, testing their hearts. Katonda atugezesa alabe. Amazima tuli basanyufu na kiki kye yatukolera okutuggya mu nsi ey'obuddu. Ebyo tetubirowoozaako. Tugenda tusanga abantu betusanze mu bukulu ng'ate abamu misota. Naseka naawe nakulaga nti munno naye ng'ekyaddala tabangako munno n'omulundi n'ogwo akola ekisoboka oddeyo. Ate kati gwe kizibu nti buli ka success k'ofuna gw'osooka okugamba ne Katonda n'oweerabira n'olema n'okufunayo wadde waanaawa n'ogamba ne Mukama nkwebaza. Naye ng'osobola okumala waanaawa ku ssimu ng'onnyonnyola mukwano gwo success naye nga tosaba kumala waanaawa nga weebaza Mukama success eyo. Onoolyanga n'okkuta n'ozimba amayumba amalungi n'ozaala abaana abalungi n'okola bizinesi ennene, teweerabiranga gyakujje, teweerabiranga kkomera lyakuggyemu. Nze musajja akuwadde example. Okutegeera obulungi ekkomera ly'omwoyo gendako muli omubiri. You don't have liberty. Waliwo akaseera ako ke walimu nga you don't have any liberty at all. Kasitaani akunyiza ati. Naye yagolola omukono gwo ogutayimpawadde ogwo ne gunyeenya ekkomera eryo n'akuggyayo. Kati akuggyeyo akufudde ekyali. You don't have his time. Mikwano gikusingidde byonna. Unto you zikusanze. Kale gwe atanaba kufuna mwana wa Katonda omulamu gamba Yesu ku lunaku olwaleero nsazeewo kuwa obulamu bwange obeere omulokozera Mukama waabwo. Saasira obutali butuukirivu bwange ntula n'akamwa kange nti ndokose. Naze n'omusaayi gwo ntukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omwami tusabidde. Amiina. Mukama nkwebaza kubanga oli mulungi. Amazima olina pulaani ennungi gye tuli. Tusesettuka ne tuva mu kwagala kwo naye oli mugumiikiriza. Mukama nsaba otusaasire wonna we tukwerabidde. Mukama osaasire omukyalo oyo, osaasire omwami oyo alaba eyakwerabira n'oyo ali mu kkomera Mukama ng'alikooye ng'anyigiriziddwa atuuse ku pooyinti esembayo. Mukama nsabye omujjukire olwaleero ogolole omukono gwo ogutayimpawadde omuggyeyo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Togwamu ssuubi. Gwakyali mu kkomera togwa
toggwamu ssuubi. Katonda mwesigwa, ajja kukuggyayo. Akola eyakolera gundi ate naawe akyasobola okuba nga akola ki? Akukola. Takwerabiranga, akumanyi kubanga wali tonnazaalibwa nga akola ki? Ng'akumanyi. Naawe gwakoledde ng'obadde wamwerabira. Muganda wange nkusaba busabi, ddayo mu kifo kiri. Jjukira Katonda. Abo abakuwaga, abo abakwerabiza, there is nothing they will do for you. Ng'omulaba akuwaludde n'akuzaayo mu busibe, n'akuzaayo mu kkomera. Abantu babeera mu kkomera eyo naye nga bano abaali mikwano gye tolabako wadde ogwo. You don't see anybody. Nasagayo omwana n'agamba amaze mu kkomera emyaka 3 naye teri yali azze kumukyalirako. Naye nga yali eno ng'agamba nze naali nyamba abantu. Teri. Baba bamanyi your future has gone. You are no tokyalina mugaso. Teri. Era omuntu ajja mu kkomera n'akulaba, oyo aba munno. N'akuleeterayo ebitaano. Eyo luzira aba mu kkomera lyonna omuntu okuwa 10,000 gubanga 1,000. Ayi, aba akukoledde ekinene. Okitegedde? Kakati kyekimu mu nsi ey'omwoyo. Bameka wali ng'obonaabona bajja gy'oli. Abo abakusuuta ssaawa zino wabasabangako n'ekyokulya ne bakumma. Wabasabangako n'akalimu okubeerera ne bakumma. Be baatuuzanga zi miitingi bakubangako obutabo. Nagala ekyana kya gundi kyasala, kyo tekirina mulamu, ekyo okitegeera. Kati ssaawa zino be bakuzibya amaaso, be bakuwaanawaana. Naawe okkiriza sitaani akusiba akatambaala. Amaaso go gonna gayimuse gatunuulize Katonda. Teweerabira gye yakujja. Toweerabira gye yakujja. Ye Mukama Katonda wo eyakujja wantu we wali tosuubira kuva. Byonna bikole. Naye Katonda yeetaaga omuwa obudde bwo. Kale kanetulemu katono wenkomawo. Bingi bye tugenda okuba nga twogerako amakya amalungi. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyatishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.